Yosefu atamale mirundi aguse mu studios okubeera nga tukubira tochi musonga ez'enjawulo tujja kumusonyiwa okulwawo olw'ensonga ya jamuwe Kasubi okusinziira ku mbeera gye tukolera naye obudde tujja kubanga tulubawa bwennyini bumba muyina okubeera nga mutambula naffe mutabani wa Yowaana Mirundi ne Mole n'Amatovu Mirundi era nga bulijjo Katabu kali akasembayo simanyi sikyajjukira title bakayita How Mafias Use Sex Scandals to Malign Targets ako ka mwaka guno gwennyini ndoza nga gutandika kitandike ku recordinga kuloli why nakigambako naye ng'oyagala live kakati tetukyasobola kubanze nve wange sibuye na breakfast singa sira basirikale salisobodde nakujja kubanga abavuzi b'emmotoka basiru temuli traffic jam mu Uganda busiru n'abulooka engali nate nga tagenda naye olaba osangawo omuyayi omu atereze emmotoka ffe kye tukwebazaako kiri kimu all the time alongside all the challenges you struggle to come era you have ndi bwenti nti nze ninga Katonda gwe yatuma kubanga nze sijoogerwa atamu informed ekibuuzo kye nadde nyina osooka okubuuza abantu waliwo omunamawulire yambuuzizza how have you managed to survive n'obeera ku media emyaka gye twakuwulira gyonna mpaka kati anti sirimba amu Uganda sijoogerwa I'm not somebody's true omuntu okulwa mu industry alina okuba nga tolimba ekyokubiriza endabye ebintu bingi gavumenti ezebyo bwe zigwa ne zigenda kati toyinza kunjoga mutabani wa Mirundi tebamujoga we bali kwambala bulungi ate tuwambala bubi twasomera ki we bali kwambala bulungi essuuti ey'ekikabu ekiti mbadde ndudde ogiraba nkola mu private sector nekola ekyobola basijogeddwa era tweyanziza nnyo programu giweesa ekitiibwa sijogeddwa ku baana abo nti nze mbamanyi gwe tojogebwa naye gwanga balitwala ofunyeemu kuba tojogeddwa naye ffe eggwanga eryaffe bakola ki balitwala Museveni yakomyewo okuluma Museveni omuwagira buwagizi abaddewa abadde mu liivu mutemumanyi kambabuulire pulezidenti Museveni bado tebamumanyi Museveni alina ebintu bisatu nze nabagamba nti abantu bava mu America scouting for intelligent people era balina batwala bamwenda ne batwala nono obundi wa human rights omutani ne batwala abantu they came to me we are scouting for highly intelligent African younger people twagala okutwala ne bagamba nze nsoma PhD mu State House University wali esomero erisomesa PhD nalwana nenyingira State House nga njagalayo ekintu eki kutundu ya Museveni ono bwakola ebintu and I will be very dangerous when you look at kuba bano babbi tebabeerawo when you study Museveni no studying Museveni tosobola abantu politician bonna bamulemeddwa is underestimated by his enemies. Bonna basome nti apaana Semogere yaseka n'okuseka yagamba nti agenda kusomesa baana how even the highly developed countries have not been able to educate people. You are trying to tell me when you were in State House you studied purposely I went to study Museveni. Did you study how much did you study him? People underestimate him. Museveni is underestimated. Nti bwe yagamba nti youth elections are rigged and go back to the almost kanzijukire bwe twali mu kyalo nze nasomerako mu UP nga batugamba nti family evaamu abaana ne basoma ne bamala ne batuuka ne bakifuula bonna basome ekireeta mu 96 ne baseka ng'obati bwe yamusekerera if he dares go to the bush it will be we shall go after him and leave him there definitely. I see. Obati yakola offensive mu 83 erimu okola abajasi bitwala eki bamuleka yeruweru mpulira Museveni alina ekitu reverse psychology. Reverse psychology ogenda noga nti bonna basome esi yenaga nti bonna bakone
naye ng'oli omusajja abadde tasobola kutwala mwana we mu ssomero kubanga gwe kyotomanyi kati gwolina virtues of education tinze omwana wange owa nasala ali ku bukadde 3-5 wayi ne muzzukulu wange nze mmanyi kye bayita okusoma nti toyita nti bano abalina nasala eza miliyoni 3 basiru kitegeeza nti abo bwe mulivo abaana balifuga eggwanga lino kakati gwe ono omusajja w'omukyalo abadde talina mwana asoma Museveni n'amukkiriza n'asoma ye tamanyi quality yalaba omwana we ng'akedde ku makya n'ayambala uniform n'agenda gy'asoma bino abaana ba mirundi bijja luvannyuma kati gwe buli lwovuma nti bonna bakone tukiyita reverse psychology kuba tolina solution tokoze eki kati ye Museveni yayongera okunywera mpulira Museveni anywerera atya mu bakone nga bakonya anywera kubuulidde gweoyogera nti bonna bakone yali talinyeeko na ku ssomero nga kituufu talina nasuubi lisasula fees talinga nze akugamba nti lwaki waliwo nasale ya miliyoni 3 nze nkimanyi oli yasaba Katonda baagala bafuga abaana baffe awo nkufunye bulungi oliyewo ow'omukyalo eyo layini ye takolaki simwaluwoleza agamba kasita omwana nga agendako kubanga ne mu Bulaaya nawa yonna nebagamba nti okusomera abaana obwerere kwatandikira Japan 1888 ebungereza 1945 waayo abayigirize tebabalimba nga basiru omuntu omuyigirize singa tuga nti abantu bonna basome their level of thinking is different nembaga nti Museveni is a good lobbyist Museveni awenja akasente lobbyist ekyo ekintu kiyita mu parliament oba mu basiraamu agomba n'amagulu n'atuula mu basiraamu is a very good lobbyist Museveni sigambula tatekinga chances simuzanyi wazaala takubani akalengedde nedda Museveni ekintu yakugamba ntwava eruwero tujje tukube kakiri bwe tutuuka ekakiri omusajja gwe twaleeka waffe n'atugamba obeeno twasalawo tuddeyo tagambulira tali sure abadde ababegera abalimisiza agenda okuyisaamu ekigambo bwekiti nga yagenda okukibala nga banne yabakubye edda mpulira nembaga nti Museveni alekawo alinga gonya egenda nejja ku lukalu bweti nefuwa ekivundu neyasama nefuwa ekivundu obunyonyi ne bujja enswera ne zijja ebumbako bweti ati wagonya takola ku Museveni biganye ne bwakoze obukodyo butya security wise bane bade babamalawo enguzi bye bagimazeewo ne bwajeegana nti nze sigiryangako abamulya mu ngalo bo bagirya nze mbabuulira mu abaana abato musome President Museveni yagenda okujja nga ADF eri Kasese mu Buganda mulimu kiri mutu teseri RPA nga mu Northern Uganda eriyo neko kati singa Museveni abuuza ADF agamba nti president sa RPA president sa koni president sa ADF president yakatta abantu wano ku border ya Uganda neko okujjako koni tetukyamulira okujjako koni but still the people say nti Museveni atege ekitimba kino ekitimba sikyasoose okutega ate ayina 10 ba minisita nalabye bahati naye awunye nagisi nakalema awunye nagisi naye tosana kujjawo bahati yakola kibasofa Museveni olengeri gyoyombamu erinnya lya bahati Museveni agenza okulangirira ekintu kino nga baminisita 11 abayina babbi wali twepusi naye mwali sabajozi mwali abamu boyogera si baminisita just bantu babulijjo tutamanyiwa gye bajja power mu mirundi kakati kakubuulira ti Museveni musajja mugezi yagenda n'abagamba tewali wano president asobodde kulwanyisa Mengo Mengo teriwo kulwanyisa manipulated Mengo to the extent tikatekero yayomba yali tagenda yonka afuma convoy nja kuddayo nzikimiri bwendo tebazikimangayo ngwe avumanga tebazikimangayo isusu zonna zibina zijjawo kweremeza mu ntebe kyaliko ye option kyagoba Abaganda tuga nti mubi atagenda amanyira abaana
kasaba kugamba nti ekisajja kijje kibali bwetwakulanga gategeera tale bantu omubi atagenda Museveni bensuluso zonna nazijjawo kakati Museveni alina ekitimba kyekyateekako ati nze nakuba ekisanja nga bajjawo tamulimesi nezikuba okukamala obukamazi lwaki waliwo omuntu eyampita namba nti Museveni akugambye mukubira ekisanja nampa sente empitirivu nnyo tandika okuba ekisanja bakijjawo baterete ndi mukubi n'ababuuza naye mirundi nkanguba nnyo ti mirundi yalya sente mirundi used to be my friend yampita mu state house nambuuza ekisanja okuba kyaki nemugaa nti gundi yaŋŋamba tokyagala yakwata naye bitandisali nekateegaya yabakubanabajjawo wayoana mirundi kubolidde mu analysis bitandisali kyensinga okwagala ku analysis ebeera mu facts ng'erimu n'okulengeza mu maaso njagala okutegeera Museveni kino anti-corruption okwo ebyo ebigere byatambula tebinaawo ngeri webigenda kugirawo nti ekisanja yakikolaki wakikuba n'omugamba nti gundi yaŋŋambye bitandisali n'agenda naye yakolaki yali Museveni agenda okukola ekintu nga yakibala dda kalikyuleeta omusajja omubbi agenda nejjewaka bwati neyekweka mu kakomera n'embwa ne zimuwunyira nga tekyamukwata lusu yajja essaawa emu agenda okuba oluggi gagosisimuka reaction ye tekola nayiye pulezidenti Museveni agenda okukola ekintu nga yakitegeera dda nga n'aba naaliyakiti nga abamanyi nti gundi negundi negundi kakati kankubuulire nga kino kimugamba ekya corruption Museveni agenda kiwangula lwaki nkugambye nti baminisita 11 yabagobye n'okumuwerekera bakati awunye nagisi nakalimu awunye nagisi nakalimu alinga kiboto kya mbisi abasiraamu bwe bakikwatawo nawe bayibira kupirawo waabwe abasiraamu we bakikwatira mupirawo waabwe bayiwa muyiwe nebakaba katono bwekati nakalimu ajja kubugwa agende kakati tekampabuulire naye ye lwaki yamutrustinga nga owulira nti mufu bulala lwaki yamutrustinga yetagaana waliwo eyamuleeta Ssaabajoozi amuteekewo afrustration eyimu yoono kakati tekampabuulire Pulezidenti Museveni babba 40 biliyoni mu ddaamu yeyisimba nebaziba n'abakwata nga situulirangako kooti gye balaze situulirangako yadde kwero si wano gye babawaabidde kakati Museveni bw'abanyweza Irene Muloni nga tamanyi Irene Muloni ye tamanyi nti ono abayina ababbi yabamaze bali 11 abayina Irene Muloni bafuukeesi 11 tebiriyo nantumira n'abantu Kadaga yafuna ntwe push nalyoka akola bwati tulage Kadaga nti Kadaga yafuna whistleblower omukyama n'entwe yako n'entwe tekayina magezi mu mutwe kozo n'abayina ki already yabakutte abamanyi biliyoni bazitwala kabasibaze ebyobusiru nebagamba kakati mpanyi twefuule whistleblower manye twefuule commission agent kasajja tekayina magezi kasajja gatoyina magezi how can you back a date njagende wagundi mukakanizi tubakatizi n'entwe yako n'entwe bakafunziza ababbi bali kubira mu abayina nze ninze lunaku lwayiriba mbalabe bwe bayiriba ninze mbalabeko nga bayiriba naye sinaku sinaluyise baminisita nabaga nti muwunya mmwe mpulira munukubusuma nabaga mbagobye mbagobye sibagala mu kabineti yange muzeeyi nti wakiri tusigaze obugagga bwaffe naye otugambira emirundi aleke kuyisa ekyo tekisoboka ekyo tekisoboka nakalimu ekyo tekisoboka continue attacking you I continue exposing you to the public tekisobola mpitako mu state house ekintu kyange kiteto kita kati traininga luli kampolo otrainingira ki lemera kukisenge kunono muttiramu twaguse dda mu program mpite mu meeting omuli basajja ntoye pusi oli mukola pressure bakuyite mu meeting bakukisenge luli kalemera mu ntebe you call me to state house and see you said that kokusindi
musaye mutugambira atuveeko you attack to me twetya kubagana omwatte munne omwali mala kutta munne luno olutalo omwali mala kutta ndaba ng'ogambye naye sirabawo effort kukugirira atambuza ebigere muwe kyanoonya Museveni anoonya ekintu eki omuyiro lwaki tukola embaga kutukuza bufumbo kitukuza bufumbo ensi yonna ekitegeera ekitukozesa embaga kiri bwekiti buli omu ategeera nti oyo mukambi rundi mpulira kakati what a woman and a man don't understand is that those who see you in a church are iso agents mpulira bambega abakuleba church bonna abazze ng'ofumbiro oyo si mukambi rundi sigo yawasiza gwejinge mpulira kakati marriage etegeeza nti when you are dating it is hiding. I see. But once you get married in a church the spying network widens. Museveni ali kukikati ekyo kimu ekyokubiri Museveni bagenda ne bamusala amagezi ababbi ne bayingira mu magye ne babba mu ssente ng'ewali abaserikale olusanvu waliwo bisatu koni yali atuuse Kaluma ng'omanyi nti koni abantu ogenda mu Sinairo nga mamba ze zibawerekera mugenda emirundi ebiri nga waliwo bisatu olwomeka Museveni bw'abagwamu yabatambuza mu buli barracks nti bano abasuma bano tubakolera eki wuwa buli barracks gyabatwala empale nezitoba obusweraswera wuwa kakati n'abateeka wali waliwo yamunyega gwekimanyi nti abambaje baga nti batte nga buli barracks mwabatwala wuwa ababbi abazunza barracks bamunyegako kakati Museveni yategete mwenna abeekalakasizza muwagira nti obubbi kyeki ate bw'aba yabayise ne mujja mukkiriza nti asobola okubumalawo kakati gwagoba yenna omubbi yenna gwagoba anuka obusuma yadde bahati yennyini anuka obusuma yadde gundi oyo omuwala anuka obusuma kakati yamanyi wajja okubeera bwakwatako yenna nga bane 11 bayina 11 yabayina obufumbo bw'embaga bumaze okuggwa kati mumaze omuwa kati muzeeyi kati gwakwatako yenna n'amufuumuula tadda mu kabira ye Museveni anyizaako ekintu kimu ebyo byonna abikola n'abyogera abireka awo tumuwadde omwaka guno weguggwera nga sitabiriiko 11 abayina watutwetwetweye pusi kafaana ne pusi katunule pusi kaleeba ne pusi kafana ne pusi kalinge pusi ababana baneregamu ababbi 11 bali mu ggwanga lino bokka ababbi 11 bali mu ggwanga lino bokka oba be banene abasinga obupulogulamu jakemu bakubbe ate Kagame yabagobye mpulira kati basi zoyo omwana basambulira mu bwerere basambulira mu bwerere zoyine gyeja state yakulira mu kukuzi yoyine state yali azijaluta uyu mwana yajawa sente Museveni mabe Kagame akwate sente Kagame yakutese nakano nekadukano bajja kubakate kekaba dekta ekita nkukubireko wano tepo joli omubazi nkukubireko tepo joli nkakafukamira Kagame nejo kaduse misindi program yafe bajja kujja batero kujja kama sanyalazi oyogera ku bya tepo kaduse misindi tone era kuzebe oyogera ku bya tepo nga bajja kama sanyalazi ka show yafe nayo lwalero sibaje kasanga nambuli batuli kujerereta n'omukoto byebasibane biragala yabagambye ababbi 11 mwe ate ze mwana nga wamma muzeeyi nze neesiimi muzeeyi yagambye nti mirundi nateekawo pano yange ya security ne buli mirundi kyayogedde kyonna kutta abantu mumalwale biki intelligence bubenje kutta abantu intelligence kiddojo era ensonga enkulu z'osinza okwesibako omwaka guno obubbi obubenje okutta abantu LD okuba abantu bamaze yasazeewo omwana ono kamusiibule bulungi muli wading siibula wagende kati siibula kubasidda mukola mukomizi babana banebatirawo ababbi abo akayimba nkawulira ku bantu bafudde ani goyimbira akayimba kabafu omuddu wagende mirembe ampandi wading omukulembeze w'enkya yenze Saabajozi yakiremesa
ono ye Tamale Mirundi bane biragala bane biragala ntoya pusi byasiba kati banegotiating ne president nego yabatumide yabagambi your reaction will depend on the president's decision. I see. Ababbi bali 10 ba minister oleta abayina mu nkanga kyekimulese atukuze olutalo ng'atambula embaga ewedde ate musabe nansa ne bahati naleesenga ne bahati nanuka obusuma naye sofa ina baminisita 11 bali mu nkanga baati kyeyabba simanyi kyeyabba simanyi na gye yakibbira naye kijjamulakira mpulira simanyi kyeyabba gye yakibbira gundi oyo bagambye nekendi kuba teepu eyona ali mutwezale bamwizani ngayogera mukafanizi ngayogera n'entwe ya pusi mukanzi ajja kudduka noddira ebyuma ebiketta abantu n'obiwa omulalu kaka yali tasobola kubikozesa bamuyina bwebati ebyuma bikoze omulimu kaka bamuteka mu nkwawa pulezidenti yabagambye nti omulalu akoze emirimu ebyuma bikoze ne vidiyo buli webatula ne vidiyo buli webatula vidiyo ebakwata bonna bayinza alete ekirabo alete amakula yagambye agenda kumusasula ninyuke ngende tetukyakwagalawo Tamale Mirundi tukyamwagalawo bentu yepusi Kagame yakafumudde emisinde bentu bebajasi wawuliddeko ku lipooti nti nno mu Uganda batunda abawala b'Ekalamojja Mugundi kweri Shababu ti abawala b'e Uganda babatunda ab'Ekalamojja kweri Shababu babatunda emitwalo 20 bagamba nti AIDS muleme kukuliza AIDS bulwadde naye mmwe ne mugula n'eddwaliro ne muttira abantu mu malwaliro mbu Uncle Sam agenda ayogere naye I will not talk to you mutani wakajiji omukooto don't expect me to calm down omutte munne mwanzigulako olutalo akesirunko kagende akasajja kesirunko nako yakakutte bebabba sente ez'oluguudo lw'ekatosi kakati yingini yabyandala akomewo mu gavumenti yabayo data yonaje abebabba sente ez'oluguudo lw'eri mwekali inginiya nasibwa emyaka eruzira humiliated tugenda mu nsi ntukuvu tugenda mu nsi obwana buno bulenzi buno bujozeezi Besigye yagambye tewali nsi ntukuvu nga temugyeyo bano bamanyi Besigye abiwakanya bimuliko byonna ate ye abamanyi bulungi yalwana nammwe mu nsiko mwali mu nsiko nga naye gyali omuto gwa Besigye gukola bulungi simanyi nogamba nti nze nja kuwerekera omuntu ndaba gukola bulungi nogamba nti nja kuwerekera omuntu ku mbaga ne bakuganda ogenda noga nti otajja nakuzaala naye Besigye alina mutwe kino enamboozi omwana yakuganda noga nti obadde namubi gobadde okwala nagankugomye kujambo naye aparticipate gwe bamuganye mbu tebikola mpulira Besigye nenambooza muyina emitwe gitayadikano Dr. Kiza Besigye agambye mulimba tebikola yali nammwe abadde ayagala okwekalakaasa mpulira noyagala okukima eddagala lubalolwa eryakojja kimbo naalikuma noga nti bibadde nabifu Besigye bwebatuula ebugo n'abaana bo nenambooze mu mitwe gyammwe mubeera kuki kubanga tukiyita meditation kuliko ne muganda olukwago lukwago nebaza Katonda taata ono si yamuzaala yazaali bwoli taata wafuuli Mirundi naye lukwago abakunywa omwenge ngaffe yalibadde musiru nnyo yalibadde wakola muttooyi kubanga kikulimba tulina ekintu kyetula consultation oba meditation when I'm alone I sit down in my bed nobuuza mwoyo w'omutima senga ow'omutima nakubulirira we sit down with the numbers and Besigye and Lukwago this man is making a new initiative ya corruption twagala naffe twegattemu babaganye nti ate tikiro gikiraga kiri kibawadde owagira kati kino kirala Besigye tebalina senga wa mutima tebalina mpulira tebalina kubanga nze ntula wansi nembagamba ffe kyetuba tukola kiri kimu nkugamba
We wish Museveni success in his new crusade. If he succeeded, all Ugandans don't want corruption. I see. Tugenda kola chi. Akugamba besije nti kyetagisa kugira Kenzo yabala. Am I going to be around during the wedding? Because whatever he does, never going to akoze. This is you find an excuse of living. I see. Nti siza kulinya mu state house ngeriyo ntwe ya pusi njambatta bano njambatta kati practicing kan luli kalemera muntu kati mumfita practicing ki mumfita mu state house bikonde kuyola bakukisenga nkati wangamboli wali mumeganyi kicho practice ebigere byalaalira mu ntebe mpulira tumuyite muzeyi amugana okutwogera ko yenna kalemanana nobody will prevail over nobody. Don't think about it. Call me to state house. You will step up there. Njaku tanto ya pusi mkwele oni utani wakaji. Fall to me. Njagala kutegeera. Last week watugamba. Last week watugamba ekintu kino ekyokutwala ICC ne Museveni mu kooti nti balina kye bagoba naye saawa era atotugamba titi ababirimu era tebagira kyogamba kino kyo tebagira ekya corruption Besigye kyagamba nti taveewo kyatudde nabanne okumanya how do we deal with Museveni. Okay. Museveni, if he says he's fighting corruption, what do we do? Okay. That's what he decided to do. Tujja kufunya statement tugambe ne bagamba nti ono gundi Bobi Wine singali mugezi ngafu. Bobi Wine yaligambye bugambi ikintu kimu nti abayimbi mbajjeyo. Before my coming, abayimbi babadde tubamanyiddwa. The kusasira as my product. I see. Oyo. They may not kusasira. Taina magezi mutwe. Bakuoganidde ng'ogenda otya okuyimba South Africa. I see. Babagula wano bakushumiriating bajja mukuba n'engoye bazimuggyemu. Okay. Bobo studying a situation yakoze olidde ziri zeesonyiwe nembaga nti kusasira tafaanana na Baby Cool. Baby Cool bayina ekibanda kyabwe ekyewaka essabo lyabwe essabo ly'egundi tugende ekiwatule kya family kiyimiridde kwani Baby Cool tayita kukkiriza mulimu gwa Museveni yatta ekibanda kyabwe era ne mu busamizi ate nga tulaba gwakola tumulaba ku TV yannyonnyola ayita okukkiriza omulimu simanyi bangambye mu kitooke yagambye nti bukyayingire naali mu obwavu bumutta kubanga bwekye batamanyi nti abantu b'enaalimu tebalina ssente bamanyira byabwereere bamanyi kwekolera nekadduka emisinde negagoba baminisita negabagoba ogoba kiminisita kitaawo kakati ate bano abaana ab'opposition bye batema empuuta that's why tebagala gavumenti babajjako emisolo babajjako ki yafiiringa gavumenti mu nsawo ye Bobi Wine akola ekivvulu nga buli mwezi asasula emitwalo 10 naye bw'ogamba ono balugahale ayagamba president amuwe ekyabwereere there is nobody who values gundi kyogamba kusasira teyekutte bulungi mu mbeera ye kati y'ebyobufuzi bakuoganidde walana bekonganze bampoganira ayifasya ses nti meeting enanayise kapa tell your message etetidde I cannot go to where I'm not invited. No. Kakati yekusasira atali ali amacha nti baba muoganira n'alemerawo natte ebitabo wakola kyokola mulako gwe watte ebitabo wakola gyoli dokita when they shout at you go bajja mukulele kitete bamusobye nako kubanga yayino kusasira bwe yerijja ekitete ekijja kuvaamu bano bwe yali akolera bo mu state house nga bamuwa miliyoni biraba muwako bibize bamwagalira ddala amuteringi kusasira balona nabo sente batemako kusasira taino opposition kusasira bali mu state house be bamugwanyisa bannaluyisa abo bannakalema kuba is part of them now. I see. Tebagala muntu wa Museveni alternative information. Bagala bebenga bamufeedinga bokka wali network yabo y'amaanyi nnyo they can even sponsor somebody again yekusasira ticket yamutute yajije simanji yajiguza nenda kuzina ina mu kasente ayinza kubanga ina mu kasente kataka jegulira Bobi Wine mugamba Bobi Wine na nkanambozi yerize wa Bobi Wine yerize yo nambozi ningamba Bobi Wine timugana nkuvolira Bobi Wine namugamba ebintu bize mugati gukambogoli 50% abakuliko ku lusegere bayiso
oyinako ne director wa Isha kuli ku Lusegere bakwata ne basiba okakasa ne samubulya linnya li mpulira namuga ati kuba olina ku Lusegere kuliko senior yes operative ekigendererwa kyo bamusiba enkya neggulu ekigendererwa kyo kyali ki